Bad Black singa amakuba amakyamu gaali galeetera omuntu okubeera obulungi yakwata ssente zitalina mukazi yali azikutte mu Uganda naye mumbulire ziri luddawa ng'azijje ku muzungu. Pastor Bujingo ayambalidde Bad Black bubi nnyo kati ono alabudde abantu ate ku neeyisa Bad Black gye yeeyisaamu bwe yali alina ssente kati awo wennyini ankuletedde ne omukulu ate Abedi Bwani katanapowa kubanga ayisa mu Bobi Wine eggaali kati ono amulabudde ku mukolo gw'okusiima Mathias Mpuuga era amugambye nti ebyo bitaano abirekerawo okubanga byogerako kati n'ebisingawo anja kusaba kabidio kano kapere ka like kati ninyo bwati Mpuuga bwasabudde nzije nkwe Pastor Bujingo akyakoze Bad Black nkoko baana President wa party tumusubireyo bwabanga ayina obukakafu tolabo Mathias Mpuuga akoze emirimu emirungi naye tumusubira okujja Masaka okujagulizamu naffe awo gwandaba wenjo kusabira akavidio kano kampere ka like mpendoozayo ebyadala Bobi Wine asobola okugenda e Masaka okujaguza ne Mathias Mpuuga ng'omukulu Abedi Bwanika bwagamba because yagamba anti omukulu bamuwadde dakad era bwe bamuyise ako mukolo bwabanga ddala akakasa anti ekyamazima Mpuuga ayina kyakoledde ebyobufuzi bya Uganda ne opposition okutwaliza wa mpendoozayo ate ko yensonga kati awo wennyini nga sinaba kwa Pastor Bujingo ebigambo bye tebibadde biwoomu eri omukyala Bad Black wabulanga akiresenga ekyokubiga nti olunaku lwaleero Pastor Bujingo atera okujja nayisa mu bantu eggala wabulanga olwaleero abadde annyonnyola nti byonna nga Katonda amaze okubanga akusiikako ku mukono ate weerabiranga anti oyina gye wava nti oyina n'olugendo lw'oteeka okubanga otambula naddala mu bufubu obwa Mukama Katonda kati Pastor Bujingo nga sinaba kubanga mukuwa kkiriza ate kati nnyo kano kakulu nnyo nja kusaba okawemu ku budde leero akalowoozo kawadde mbadde nsaba tukagabaneko ffenna babiri olunaku olwaleero kati abajjero airport pickup bakusaabaza okuva ku kisaawe Entebbe mpaka mu bitundu by'eggwanga ebirira ebisingawo byonna gy'ogenda akasoba nga oli mu ggwanga Uganda abakulu basobola okuba nga bakutambuza bulungi nyezeze namba ku screen by inboxingeko ojja kumanya enteekateeka ezisingawo kwezo katikkiriza mpa comment yo ne ku kalowoozo kano Pastor Bujingo ka sharinze naddala ng'ayita mu incident ya Bad Black because Bad Black Katonda yamuwa akasente ate wabula anti since kali tekayise makubo matuufu but yamala n'akamujjako finally ate awo Pastor Bujingo wasinzidde n'agaba akalowoozo kano mbulira akyolowooza mu eyo embeera naye mumbulire ziri luddawa nange sizimanyi muwendo kyemmanyi nti emmotoka ze zaanaabanga minowoota sente ezo zaali nnyingi wangi zaali milioni 11 eza pawundi bilioni eza Uganda nego wazijja watubuulirawe figa wazijjawo ayogera mukyala mukulu oli maama we wangi ene bwe tetugenda kuwakanya naye zonna zayogedde ani azikwata naddamu okubeera obubi naye ekkubo bwe liba sirya Mukama waffe ozikwata ne zigenda ate abazitutte tibakwebaza era kyemmanyi Bad Black baliramu okwata ssente kati nga z'amazima ez'emirembe batono nnyo abalirya ku ssente ze kubanga abantu baalya ssente za mwana muwala oyo Katonda wange nga akakisebe kakukwata n'oyita waayisa olonda bulonzi yasikasuka mabega olonda bulonzi emmotoka enaaba mazzi ga kunywa so Katonda ayagala omuntu bw'atyo alokoke ajja amuweeza emirembe atuukiriza ebirooto kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde kansubire nti soogedde bubi tayinza kunyiga nawe tonyiize anjogereko ono omuwala tajja kunyiiga muwala wange era musabira tusaba President wa party tumusubireyo wa party gye muvaamu atuyisa abantu bangi naye bw'abanga ayina obukakafu tolabo Mathias Mpuuga akoze emirimu emirungi naye tumusubira okujja Masaka okujagulizamu naffe okwebaza omutonzi olw'emirimu gyabo nali Mathias Mpuuga twalabye mwagabye kaadi naye eya president yo mwagiwaayo kaadi sinze nabadde ku mulimu ogutuusa kaadi ku buli muntu naye njimanyi nti yamu ku kaadi ze zaafuluma
era mmanyi nti ateekwa kubanga yagifuna. Kakati mwami Museveni ye buli watuuka okwogera eri eggwanga era ffe ekyamututuusiza okumuzira yeefuula wano omusomesa, ekyokubiri yeefuula malayika azze okunenya abalala bonna. Ebizibu byonna byonna ebiri mu ggwanga abinenyeza balala, so nga ate ye chief executive alina n'obuyinza obugamba nti gundi oyo waali awo takola bulungi kamugjewo nteekewo ono. Ekifo ky'okuwa accountability atandika kwefuula philosopher, atandika kwefuula nga mutunulizi, oluusi n'agamba n'ogamba nti bannayuganda mbasaasira. Kamba n'obuuza nti omukulembeze agamba ki? Era ffe abamu kyova olaba twamulabuukirira ne tugamba nti tewakyali kitutwala ku mukolo ogwo kubanga mu butuufu naye tagukola mu butuufu bwagwo. Kati okugeza Presidenti yali badde tasobola kumala kwogera nga tabuulidde bannansi lwaki dola epaaluuse ku siringi, sente y'abantu eweddemu amaanyi, kyokka omufunyi w'omusaala talina musaala gweyongedde. Presidenti yali badde ateekwa buteekwa okwogera ku bbula ly'emirimu eri abavubuka abaffe n'amagezi ki agali mu kusalwa. Presidenti yali badde ateekwa buteekwa okwogera ku bbanja eddene Uganda lyebangibwa trillions 94, eggwanga balitwala ab'amabanja saawa yonna eggwanga baliteeka ku nnyondo, naye ekyo natakyogerako ng'alinga atakiraba. Presidenti yali badde ateekebwa buteekwa okusooka okwetonda nti yabuulira bannayuganda nti 221 amafuta agaliba wano nga tusunda nga tutunda. Kakati tuli wano bye twalyanga amabanja nga tugamba mutuwe tunasasula n'ez'amafuta. Takyalina kati kyabuulira bannayuganda ku nsonga eyo. Presidenti yali badde ayogera bitongole bya gavumenti bigenda kuyimirirawo bitya nga we byaleeta wano ssente twabiwa ntono mu budget okusinga ze byasaba. Kati nga police nti nolaba nti ne ssente ozigula obuguzi uniform z'abasirikale tetwazifuna, nolaba nga prison nti tulina budget ng'egamba nti omulundi guno omwaka guno tetugenda kusobola wadde ogula bulangiti egi emu okwebakako omusibe. Kati ng'obuuza nti abasibe tugenda basuzaawa nga bagamba nti buli we twalisibidde omusibe omu ffe tulinawo bana, kwegamba abantu basuula bayimiridde makomera. Ebyo byonna tabyogerako. Embeera y'abakozi ba gavumenti tajyogerako, embeera y'abanansi tajyogerako, wabula yeteeka bwetesi mbutala n'atandika okunyumya emboozi etaliyo. Bannange mmwe mutuleke tuleete omuceere gw'e Tanzania. Kyatamanyi nti abatanzania omuceere tebagulima, bo bagujja mu nsi ziri ezigukola layisi ne baguteeka mu bukutiya obuliko made in Tanzania ne bajja wano ne bafladinga akatale. Ate ffe wano ayagala asolooza omusolo ku muceere oguva eri Pakistan. Ekifo kyo tuleka naffe tuguleete butereevu wano nga tugujja eri guli ogweri bagusaako omusolo nagamba mbu ogw'e Tanzania gujje, so nga n'ab'e Tanzania tebatuwa gwabwe. Ebintu byonna ebyo ebigenda mu maaso Presidenti yabyebalamye. Presidenti najja wano n'ayogera ku kyenguzi naye ng'olaba nti nno takyogerako n'obumalirivu, wabula kati akyogerako ng'egimu ku mirimu gy'atera okukola, kwegamba nti yogera ku kintu naye nga tolina kyokolawo.